Kati agumikirize mu ng'omwezi. Bw'aba avudde mu kamera zino eno osobola omuwaamu ng'omwezi oli okutandika omuyambako ky'oba osobola. wabula asooka kankane okugatta sirina bbanga mpire kubanga embeera nga bwoti. Tubamba olunaku olwaleero mbebaza mwenna abakomenti ze komenti nazirabye zaabadde nnyingi nnyo program twakoze olunaku olwejjo n'ebiswanka ate olunaku olwaleero esazeewo okubalansinga emboozi enfune omukyala ayogerwako ye bwe yayogeddeko ebigambo ebingi ennyo omukyala mufunye tamusa mulungi nnyo tantenguye webale kujja ate tugenda tufuna sayidi ye tubalansinge n'enkya waliwo ejjako ate mumanyire ddala obukulu bw'ensonga eno awo tunagiviirako emirembya eteredde nga buli omu ali malidaadi saana naye nga Haze Recruitment Agency bakutwala ebweru gwenayagala okugenda ebweru beekwateko bakola ddala bulungi nnyo ebintu byabibirire biti bakutwalayo mu nsi zennyini ezimalayo n'ezo z'oyagala zennyini ate ne bobeera abeebuzaako documenti okutambula asimenya pepawaaka bakuyambako ate ekintu era nga kitambula ddala bulungi nnyo banoonyeeko bosi wange kansubire oli bulungi nnyo Uncle Eddie naawe kutumiddeko kansubire emirimu kitambuza bulungi nnyo awo Haze Recruitment Agency enamba yaabwe nnyo osobola obbakuyako ebitambula ddala bulungi nnyo waniriza maama. Ndi bulungi ogamba otya? Bitambula bitya? Bwebityo kano eswa musajja ki? Kano kabeere waleero kati lya mwana kati lya mwana abange ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Bebi gyali bw'ati mukulike namuwona naku olwejjo nakoze interview n'ebiswanka yayogedde bingi nnyo yeebale yanaanuuse ate yeebale era kyembadde nkusaba interview eno ebeere ya bukkakkamu yinze ndi mukkakkamu naawe ate ebeere kyetwetaaga ye harmony okukwatagana ensonga zitambule ddala bulungi nnyo era nkusaba tugenda okubamu eno interview nga mukwataganye n'ebiswanka nga mukola interview endala nga ndi naawe n'ebiswanka nga tulinawe tulya kamere kiyinza osoboka nsuubiza nti kijasoboka tekijja soboka ekyo saagala nange nkulimbe twakatandika ekyokutuula ffenna amatu twakatandika ali nange ndikwogera mazima ate ogambe ti oyagala mazima naye nga ekyo tekigala kusoboka. Lwaki? Abantu tetulinga ensozi teruseetuka abantu tuseetuka tusobola bintu bya nsi mwesanga awantu kati mulina nsuubiza nti tomanya era tomanya nti tuyinza okuddamu maybe ne tukola endala nga ffenna tuli wamu ng'aboluganda kale bunnange okukkirizaako nange kale soka ombuulire kuba kati ngenda kwogera nga mbesingira ku bigambo bya biswanka n'ebyange nfune ebibyo mwefuna kutya nempita biswanka okwefuna biswanka ekituufu twesangira ku TikTok naye n'oluyimba lwe naye nsuddemu egwe yatula mu luyimba ng'emazima nalulikinga nalukomentingako ebirungi ebiseera ebyo kale byali ebirungi olwage najja mu inbox yange gwe yagendayo ye yanimbye awo simanyi naye nga ye kale ekyo tukiveeko then ekyokubiri bwe yakuinboxinga kale kola olunaku lwe yakuyita nedda bwe yagira ne tuba nga twogera olwage nansindika enamba ye wawese wenaku ngameka owuza enkeera nansindika enamba ye nenjiteekamu naye ndi bize nansindika message era nangamba nga tonkubira wenagira nemukubira kubanga nze ndi mu saaluuni wenagira nemukubira nze ndi mbyanviiri munaye nemukubira netwogera netudda ku WhatsApp netubira nga twogera
waite ebbanga lyali ddene okugenda ewa Biswanka ge mazima. Kati ye lwaki agamba nti nno mwini boxinga ate lwe mwagenda ewuwe. Era kyovula nga nze mbadde si wakujja. Naye ate bwe babintagingidde ebintu ebyo ne mbiraba. Ate ekigambo kyayogedde mbusimya mbu okweryamu mbadde sikimanyi. Nakimanyi okweryamu? Mbadde sikimanyi naye munnange gwe nkibuuziza. Bakikunyonyodde bulungi. Yagambye kyeki? Mbubuya bw'amalaya kwetundira ku kkubo. Naye nga ebintu bane sibikolanga. Si ku kkubo. Waliwo abeeryamu nga tebetundira ku kkubo. Nze bannange. Amazima. Gwe bw'oba kigambye? Nze wawewe. Ku kkubo. Nje. Nedda. Kasaawundisi. Kasaawundi. Saawundi. Eba tusawa kende. Okay. Munnange nze malaya. Okweryamu si kwe kweyimira ku kkubo kwokka. Waliwo n'abeeryamu nga bakola emirimu gyabwe naye ng'ojja kuyita naawe. Nze kwe kukozesa omuntu ntambuza ovumani. Ate nze kyova olaba nga mpangaaza ebiseera ebisinga omusajja gwe mba ndi naye mu by'omukwano. Nze omutakasibiriza ssente bwe mba nga njagala ssente maama wange alina ssente. Kati nsobola okulaba nga sirina ddata neŋŋamba maama n'akuteerako omutwalo. Kyova nga nze muna era ekigambo kye kyayogedde kyannumira nnyo kyova nga nzize. Ekitegeeza temwakkiriziganya ku ssente yamu? Nze nali seetunda. Nina n'ekintu kye njagala okuggyawo. Yagambye yakuwaayo ekyenda. Nedda. Kati ekyo njagala kijjawo. Ekintu nakyogedda ku Shalom. Shalom yambuuza wagenda wa Biswanka yakuwaayo ssente mmeka? Era ndowooza mwandaba nerowooza okwogera ssente nti mmeka. Naye ng'ekituufu kyali bwe kiti Biswanka we twali tuli ffenna era omulundi ogwo nafunamu olubuto ne nvaayo ne nzira ewaka. Bwali wakawungeezi okudda ewaka yamba omutwalo gwali gwa transport olw'ensonga nali seetunda. Era nange naye musaba ssente. Yakuwa omutwalo? Kubanga naye seetunda. Era tuwali tweyagala. Mu kujja yakuwa transport? Ne bw'oli ddala akwesa? Kati lwaki agamba eno? Nedda anti ekyo ekintu nze yakyogera. Ate teyogeza amazima singa yaggyeyo amazima. Ekituufu nakyogera naye nga njagala kumugira. Wagenda emirundi emeka? Ekyo simanyi. Mingi? Lwaki yagamba gumu? Oyo mulalu. Ate nga mbadde saagala njogere mu bubi. Omuganda gamba nti yawubisiddwamu kale obwongo bwagasse. Taata w'abaana twagala olulimi tutereeze bulungi. So nga tuvudde awo obutakkaanya butandikira wa? Kituufu obutakkaanya buno bwatandikira ku lubuto. Ate Biswanka ku lubuto namugamba nti ndi lubuto era yaga nti alwagala. N'ekirala Biswanka yagambye byangamba tujjemu olubuto teyagamba mujjemu olubuto obula yagamba esente ziyakuwa zaali za transport ne piiru. Transport ng'olosente mmeka okujja eno mpaka Nansana nga kuliko piiru omire piiru oleme funa lubuto so si kulugjamu nga lugenzeemu luguzi. Kituufu yagambako nti kozesa piiru. Ate naye bannange ekituufu singa Mukama asobola okuva waggulu n'atonya wansi n'amanya amazima ga buli muntu. Naye nze bye njogera byonna mazima. Biswanka we nali ngoba ku bintu byange by'okugenda ebweru. Namugamba. N'aŋŋamba lwaki ogenda ebweru okubonaabona tubeere mu ki? Mu Uganda. Nze byonna bye njogera mbijja ku ntobya y'omutima gwange kubanga twabyogera ate nga nze ndi mukkakkamu. Leero ze oli mukkakkamu okusinziira bwe nakulabye ku gundi. N'addaganna. Kaakati teyagambako nti nno kozesa piiruzi. Yaŋŋamba lwaki ogenda wa? Kati mbaye kamala kumanyayo. Lwaki ogenda ebweru okubonaabona tubeere eno waffe tutetenkanyizeewa eno obulamu. Ne mugamba kale naye nze nga nkimanyi ku mutima ndi ku kiri ekintu kyange ky'okugenda bweru. Katoto we nafuna olubuto ne mugamba kendi lubuto naye nga bwe naga nti ngoba ebintu byange by'okugenda ebweru nyamba ofune emitwalo egya nange neeyongerezeeko ntijjemu olubuto. N'aŋŋamba bw'ofa ng'ojjamu olubuto n'ofa abantu bangi abafa. Ne mugamba onnumirirwa oli wa kika kyange era bwe nti bwe nakimuddamu. Namuga onnumirirwa oli wa kika kyange. N'asirika. Ne mbeera nga mubeerako kati we nagira we nagende namubeerako nnyo we nagira ne ngenda wa Shalom
nga manyi nti anaavaayo bwe nagenda wa Shalom yakwata namba yange agiwa bagaayi ate nga eringa nvuma ng'oleega mukole kigoza nina ngera saga kujja eno mwakanyako nga mugenda okulonda oba kikoze mistake mazima bambi ye kikyakanyako naye ate nga nzikunzi yali mistake kubanga nali mmanyi nti famire yange ekyabala nga bwe nali mmanyi so ofuna olubuto mu bugende wa Shalom ayongera ddala okunyiiga mufunze n'olukuza wekka nalukuza nzeka mpaka kati tofunanga kwadde sente wadde sifunanga ku sente za biswanka ebyaddala nyogera mazima okuva ku mutwalo guli eri era okuva ku kale okuva ku nze okutandika ku lubuto nze okutandika ku lubuto wano bwe ndiko mpaka kati sifunanga ku kikumi kye ate era sifunanga ku simu ye ey'emirembe nti mukyala ABCD si mukyala nti munnange no kati mukyala kale kigenderaawo naye nga sifunanga ku simu ye ey'emirembe so obudde buno senga gambe kituufu sina sente naye n'akakkana ne mbeera nze awo sikiinaako buzibu n'akakkana nedda n'akakkana najja nga wemba nga mulabako sikumulaba naye nga nakakkana era omuntu nangamba nti munnaye sirina leero sirina kubanga obwavu bungi naffe tebatuzala mu ssente ekitegeeza ku kyoyagala ye kumanya nti nno fayini omwana gyali amulabye nga amuwuliza omwana ali atya weekend njagala mulaba tamulabye n'akatono k'alina n'amuwa nako omutwalo kwatayo lwaki 2,500 kale ninayo omutwalo nkwadde akanaana nsigazzaako nange ntenumangako era ntusooka ey'omutima initially wali tomwagala anti kati biri naye kati bino bagamba era amazzi gakugali gakulukutidde kati mbonkulukutireyo akulukutirayo dda sisobola abaganda bagamba omutima mbukadda nyuma katisa kamufaananira ddala kamufaananira ddala omwana yani amanyi omwana mama yamutuma Harland mama yamutuma Papito nze ne mutuma Harland ate yekika bajja mutuuma ebiveeko kati Papito Harland Papito kati yerinnya naye nga batono balimuyita bamuyita lya kitaawe biswanga naye walayo gaitegaano tegakola naye ate nno ddungi mwana mutuma ebiswanga biswanga junior so obudde buno kikyogamba biswanga aveeyo ajja alaba omwana we omuleme lwaki omuvuma namuvumyeko nze namuvumyeko omuvuma ku ssimu mikwano gy'ogivuma ikyo mikwano ngivuma lwaki obavuma lwaki bo bajja gyendi ani aba abayise mbavuma abo mbavuma naye musajja simuvuma era simuvumangako yagaye ne mu WhatsApp mb'omuvuma yakomadde okuja ku WhatsApp yankati nga si mama yangana okumuvuma mama era yangana okuvuma era sivuma tovuma bantu sivuma sikyavuma nze munnaereka wakomye ddi okuvuma abantu kuba ne bwakoze interview nekigenera wavuma saavumye omuntu gwe navuye adde omu aye naye saamuvumye nze nvuma oyo saamuvumye nabadde mubuulirira neesonyiwe oyo yaleeta obuzibu kusanga bayiro yanfuyire simu naneetondera oyo omwana bambi anfuyire simu naneetondera nagamba nsonyiwa era ega tukole interview nga ndi naye naye ekitegeeza ye amanyi ebituufu amanyi kubanga yangamba ekituufu n'omwana mulabye naye bambi nze nsonyiwa era sigenda kuddamu amazima yavuddeyo yosima job nankubira nangamba era nakulo nava wa chicken nangamba nsonyiwa naye omwana mulabye wavuma mama wa biswanga namuvumira ki mumanyi era ndabyeko tiwamuvuma kati era ndabyeko mama wa biswanga namusangawa biswanga yagamba mama mulwadde n'omuvuma mama wani gwe navuma nti mama wa biswanga mumanyi nti mbanaku biki bamulangira obunaku mugagga era okiseemu kati nedda nze sivumye era njogera amazima omulangidde obunaku sibumulangirangako ayete gundi andage nti namulangira obulaku yakulaze nti namuvumye obunaku wamulangira obunaku era nze nange ndi munaku munnange muli bagagga era ate nze kati ekifa nedda ekyo mama yakimugamba
yamugamba kale batemwagala omwana muleke nze ngenda fuuka taata we ekituufu mama yakyogera kati lwaki ovaayo alabire omwana nga maama kati oli eki kati te mama asereza amazikwatagana kunooza omwana bwamuvuma obudongo mudongo kubanga muyimbi okusikulengeza muko maama ate yakyogedde muko wani maama oyo yalengeza omuko yali agenzeyo ekewaka ne bamanya nti muko nsobola n'okwefuula omwana omukazi yamugaba nze neefudde dda nte weefuula nemuwa omusajja omulala omwana mukazi yamugaba kati bwoba wakwefuuliriza muwaani bwoba wakwefuula nsoomu agula vita omutujju kubanga namugamba toseka abantu amabina gagula vite malungi wagalabako malungi gravitende nemuddugavu naye wansi mweru wamulabako batya namulabako ng'ayimba n'omulaba wansi namakulu gagula vite meerumu mamiyungufu okusinga wani waggulu kati bwebavumya amabina gwewagala gani agagula vite era galeka nti malungi nira omuntu kasaa kuvuma tolinga nga amabina agagula vite kitegeeza abaakuwaanya kimu oli wanaga nti olinga nga amabina gafulufiga ankoguula nkutumiddeko nange mutumidde naye ngekyo kiragamba baida nti biswaka namugamba nti munaku yakulaze namugamba nti munaku ayiya oyo alina eggambo akaseera ke wali naye kaali katya ka bigambo ebbanga liwabeerakoko naye ekituufu biswankano omuntu wa bigambo singa ekikulu Katonda tasaba waggulu mu bbanga n'atubulya amazima naye singa lubalewo wange akuloosa n'akubulya ekituufu enneeyisa ye yagambye nti nno mbi etya yagambye atya yagambye ye nti nno n'okugula agula ye bamugula si yagula bamugula olinako walaayi sigenda mwogera naye bamugula nebamusasula n'akozesa omukazi bamugula walaayi nenakweza ebinankali byali byamukwata ebiki akana banganya tokwogera nombuuzaako katono ebiki infection byali byamukwata bigenda mutta asikali we yaŋŋamba naye kati kano kaama era asikali yaŋŋamba omusajja agenda kufa yeteeka ku bakazi abakulu bagenda kumutta naye nali manyi nti naafudde nze yamusabira abakazi abakulu nabo baleetaawo oluusi n'agenda nze walo neyamuka esimu nga wendi maaso ku maaso esimu nze yagikwata bisonka yali ali kunaaba ekyo kyo si kyama ekyo si kyama njogera mazima nyinayo omu gwe mmanyi owange tumuleke muyimbi business woman naye kati yatandise okuyimba omukazi oyo mugenda mukugamba ndeka kanduleke kubanga nandirwogedde naye mama wange yaŋŋana okuvuma kubanga oli yandivuddeyo nanvuma nange nemuddiza naye mama yaŋŋana okuvuma ate nze mpuliriza nnyo mama wange ekituufu kale singa twogerako nebiswanga kaidi nemukubirako muveeko kati muveeko ku lwange mwesonyiwe kubanga lwaki ngenda mukubirako namugambye nti ngenda kola interview naawe nemugamba ne mumbeera y'obwa Sseruganda nandi mukubiddeko omukyalo ono naawulya ku ddoboozi lyoba nimbaako byenkubuuza nga ndi naye naŋŋamba nzoke kale naye nze munnange mbadde saagala nedda oli nga njaga tumumwesonyiwe nze nkole ebintu byange nga nze omuntu kuba embeera eno erina okubeera mbaagala nga muli mweri nga tutufembi maka kale ne muba temuli mu maka mweri naye nga bintu bitambula bulungi nga mweyagala ebyomukubira ebyo yagigyeko mugezi yategedde iswaka enamba yagigyeko eyokuenondabe oba olinayo endala gyomanyi ate badde onkubira okyobadde ate okubira nze ensose nenyiga anti kuliko biswamu kyabiswaka tensomesi kale kandaloba biswaga nakwata kyotayagejere ekisegeze tutoyagala mulabako alo anko biswanga ogamba otya
nga eddoboozi liri wansi sookoza okuke mpulire bulungi eddoboozi. Okay, ndi wano ne maama w'abaana bo. Singa maama w'abaana kale ndi n'omukyala yakuzaalira omwana akuwaayiriza. kale ndi n'omukazi eyakuzaalira omwana naye ekituufu kiri nti ayinza obeera nga akwagala. Ebyo tobyogera, ebyokwagala sibyagala, yogera ekituufu. Naye nga ekituufu nti aye ayagala basically buyambi naye butawa ssente nnyingi nnyo naye nga muwuliziganya. Ofaayo nti nno musobola obeera muwuliziganya wadde tolina ssente naye nga musobola oluusi anti kakati ate ekyo nakyo agamba olimba wamu omutwalo gumu gwali gwa transport. Anti ku Shalom olw'ensonga yali kyakwagala kati yali akuwa buyinja nti omusajja yali lwayo ssente nnyingi. naye ekyo kibanso omwana aba yajja ebyokulya abatabi era yetuuka abaddogo wange aba alina okukola nabasirewo nga tawezzewo atabwejjukira wakibi mu ggwanga kiga nomunedduukira aba alina bawange kituufu ateke naye ye maama wesikwakanyako ekyo kyamukwatako nange yanvuma mubuuze teyanvumako ani amumanyi munsi mwera serebu omwana ajja mwerabirira okitegeera niyingiza nyandogulamu ate okusanga kyokka nga tutwakanya akazaalo okitegeera akubisonga kati omukyala mukkakkamu alirwedde okuleetera omwana omulabeko olirwedde omulisiivinga esirirwedde asooka agira abeera ne maama we si mukuwobere naye just okumulabako tujja mulaba dogo wange mulaba yasobola okusosamu kitegeseera nja mulaba yogerako naye dogo nze mba nja mulaba jako nawe akantuko ekituufu mugjeeko. So kati bubaka ki bwomugamba kuba akuwulira? Tebuliiwo simuwulira. Ekituufu nange simuwulira. Ate ebintu bino biyinza okugenda ate mu mateeka bye twatandiyagadde bituukeyo. Bigenda kugendayo. Anti tewali mateeka eragayinza kati nsinzidde. Ozi nga gavumenti nakuwa kuyambi omwana. Pezanga tasobola agamba ku mutwalo gw'olya. Kuoba ojja ebbiri azimuwa kanaana yatwala ebbiri kati lwaki etavaayo najja nanoonya kale oba tayagala bya mawulire mubuuze lwaki etavaayo najja nanoonya osobola omujja mu mawulire ng'omunoonyezaako ne mwogera
ebyamugambye ate mu kusooka yagambye waawe nakanga balina ssente nabo bagagga obulamu bwe bugagga omwana agala kutyobola naye kyavuma ekivuma maama atabi ekikuta mama namukosinako netumala bakazimo kalinaga nawemula oba nsobola okutogera byawemu agambye tavumanga ku maama amanyi nali muvumyeko yogere byayogere amanyi mureported ebyogere nyina manyi nyina manyi nze kyokwegana kiro kyenjogedde olaba nga kyaliwangulwaki kyakubiddemu amagwanekikekike nga kiwebwekiti era bwekityo bwe kyakuma badde nsaba tukozesa olulimi olulungi kuba muleke kinange ka kati yanvuma kinange nange nguyita ka kati ate serebu ani amumanyi ekyo nakyogera era agamba teyakwagala bwa serebu yakwagala ng'omuntu serebu ani amumanyi nsamumanyi lwaki oba owezinamuye abagenda kwanga kuseke tukanyiza sinangudo okagebe atante kusolo osinagamba solo natuge wayange bisigatta nyengabira tetukanyizaako ebyokulira zikozitwakanya kuseke ngezo tangira wedda ku byoyo mulimu okwambala ovuki tegwakikanya tukanga kukiri ekyokulira ate sedeos after X tukanya tukaniza n'okwategeera then last inakukanisana segenda kuzaala omwana okitegeera njako omuntu ojamuguma kusabako nomugamba ojja kwesibako ekyo okuzaala okuboyagala kuzalira because biseereevu ani amumanyi oba zagumamo yamumanyi financially never ready to saagala mkono so ekinkumabe nekolaki tezakumanyi kugamba kanati wange kikolemu way forward no toyogera bubi naye way forward obudde buno eya kino ekintu omwana waba oba confirmation yagala okumpandiika tugende waba yekiriza bibagagatubire ye teyetagala dni yakkiriza nti nowo naye ekikulu kati anti yayagala dna kati ekikulu kyakubeerako naye musiki wange buli gyavayo abakakanya agala mwana tebasisimwagala akagambi tayagala mwana mubajjagana biswaka basala okuboyikooti lwansonga ezo saagala nakimugamba nakuddira ng'akimugamba mu mirembe oba ng'amuvuma nakizikola ogamba omwana ate unamusika yadde kasomo katya ate nokatatana ate nobuyabbenatuye kuba bunapaawa so senga akunoonyako nga out of camera mu mpolampola musobola okukwatagana omwakuyana kyebadde njagala kibadde kuwuliziganya naye so nze juzi nako okuyimba owulira mukaseera nalona mpaniro nako okuyimba mbanga okuyimba ne bakuteeka abavubuka owulira ne bakubakuba emmotoka y'abaza ne bajyansayasa n'esente zonna zitwala naye nga bawoza owekiriya gonna gamba umajeeza muyatuka bakubirawo fasita ne bageeta yakulaga nanga ojja kuddamu era kiraga yabapanze okateke
abavubuka ne banfa kijja kuvayo okulukira mu kamera abavubuka bangi era bivamuoyo naye nga tewebuuza omutwagayo omyange bamukubye n'obusente okulwa abokettaala yayo bamupanze okitegeera singa sayinawo kaseera ampangira abantu yampangira ogwasooka abakyala bangi abakyala bo balinako ekibakwatibwa eggwanga kati papa eggwanga nga babayisabo kati senga kubira essimu onaamukwata era munaayogeranga abantu kuba kati ayinza obeera nga akakkanye akakkanye kusigira akwasaganye nga bwe yali agamba okay kakati agenda kati ebyo byonna papa byaliwo n'ebyagira kati nze kyembadde musaba kale awo kitegedde kati omweyo bbanga ki nga weeterezezza naye nga yeterezezza yampangira abantu nebankuba ebyo byonna byange kirumba balinnakubawulira kati agumikirizemu ng'omwezi kyalina sente enswanga kina nekikulimukyemwanga nomulabisa babeeramu bw'aba avudde mu kamera zino eno osobola omuwaamu ng'omwezi olyoka otandika omuyambako kyoba osobola ava kimu kulabisa wabula asooka kankane okugatta sirina bbanga ttire kubanga era nga boti ibubi kati ako biswanga kibi nnyo kubanga tubalinayo baziika naye ono kati omukyalo ono akakkane mu bbanga ki omuntu sobola okubeera nga kale ako kankute ntetenkaniza ku kibuga kati akitegedde ekyokukola omuntu naye ate akubunye kyokka ngatemaka wabeeyo ngawagaka enegezi ya uganda nkakako olubuto eroso onti ensooka tetugiddamu eyo obukifondi ezokusoka nekutaki omwana yabase ate aba mwana wange salibwa sagala ogire kitabe nokuire ngaoyagala mwana ati kyetwetaaga kati kuyamba mwana ono ate kindabikidde nti omukyalo ono senga yeetowaza musobola okutambula obulungi nkitegedde bulungi era tonenyezeka wandyetaaze akwetondere kutandikeza akutaddeko sisobola nange
abantu bawadembe ezo atereza ekifaananyi ekyo nabo bansookera esente osegera okuva mu januari wa buli mwaka yazikoseezo ngazize buli kimu okategeera senga akwetondero n'amusonyiwa osegera kuva mu januari wa buli mwaka gamuko yadde ebiro nga kibatuukako okategeera gyabase oluusi yadde tekikutuuseeko abaseko nene bana bakulaba okitegeera kimanyi ofunako baaliko bayinzi bamusasudde ezamu kutatana nnya lyange abantya simanyi kubanga nzeekiwandika kati saaso anko nkitegedde bulungi katumalirize interview eno then tujja laba ekiddako olw'obudde. Okay, ensonga oziwulidde omusajja siririiko naye obulumi bwayitamu nange obulumi bwemutamu aba butegeera kati osobola omwetondera nti kibananga ebyo biveeko ebyobisobola ojja mu kamera nga tali aweya ate nebiwamutuusaako okuvuma maama we bazadde be obunaku okitegedde ne ku ttaka lyabwe babagoba talina wadde ekikumi kaffenyera ebbuga babagoba naffe twaga bimanya obuyambi tabulina batabulina be naye nga ebyagambo namuvuma navuma mama we nsimulabangako nzera simumanyi agambi bwe yamupositinga wemuvuma kaletenze bisooka ne namublokinga ate kati zigenda namusangawa so olirudde omukubira ne mwogera ng'abantu ekyo nakyakyagala sikati mu butaba bwakati osobola omugumiikirizaako ng'omubanja obuyambi bwa baana mpaka obudde buli obunaatuukira nga muna mwetereezezza nja kugumiikiriza nesooka omwetondere nze nfudde kale wadde tugambe nti no alimba naye wetondeka kati gwosoba eno netondera nga ndi mu kiboozibozi nimba abadde afeera kale ekituufu talina kintu kyayogedde nga nze nkyenda bamu ekitegeera mpozi kyayogedde ekituufu namuvuma ate naye yanvuma oyo omwana avuma ovuma avuma abasajja baliko kibi batavuma omusajja aba musajja tolina kumuvuma madde banyi olina omukka nange nyina omukkanzisa omwenkanonkano ogwo bwoti bwogutwala ekyo kyokka sooka omwetondera netonderaani biswanga okumuvuma ate bisanga nze anjagalena nnyo kubanga muzimbye erinnya lye lyali lyagwa erinnya lyali lyagwa nze ayitereezezza gwe mu komenti bangi bagaga ani amumanyi ani yali amanyi nze mbeera mu komenti nembiraba mwatuuka okuinboxinga ne mweyagala nga tolimanyi gwali okulya embwa n'embizi njogera mu busiraamu ndi mukazi musiraamu naye njogera amazima zino limba munene nalutuwa mu challenge nga simanyi nga tomanyi nti lwabiswanga n'omuinboxinga nga tomanyi yeye yanfuna sinze najja mu inbox yo nti biswanga naye nyina mukwano gwange bamutadde biki yaŋŋamba yanga akakono kavubuka kayimbi njogera amazima so bigambo ki byomugamba kuba ye ebyo biwulidde ayagala okakkane mutuule ng'abantu abakulu mulabirire omwana naye obudde buno munaku talina ssente nzira nange mbadde nkimanyi nti munaku kati lwaki obanja omunaku gwomanyi nti munaku naye nedda ekigambo okulabirira mwana si nti akwate emitwalo 2 lunaku amuwe nedda n'omutwalo talina omusajja naye ekyo ekintu akyogedde yekiŋŋambye na wano kusimu wampangira abantu ne bankuba tewamupangira ku bantu babbawunsa bange tebasobola kuba ne bamukuba bamutta bakubawunsingako ki obadde ki omanyi ndi ki mu Uganda nze nvaako olina kyoli mu Uganda nina oli ki ndi mbega oyinza obeera nga gwe mbega wa gavumenti nakisoboka ngolwaki biswanga bawunsa kati baliwo yogera mpola bajja nakuwulira naye kimanyi oyonoonya erinnya ly'omusajja linnya kiri ayina ekyo ndi okubuuza linnya kibona linnya kiri ayina abantu bamumanyi ayina ennyumba mmeka kali akayimba ke tokamanyi kali kayimba ke wakola mu challenge ziri ennyimba ze akukamumanya nebisimanyi wandibuuza ennyimba ze nze manye ennyimba 2 nno naye taata w'abaana bo bameka omu taata wa mwana wo ekyo kyo nkikkiriza nti yeye so baako ebizo byomugamba kale ali atya
mutumiddeko anti kati baŋŋaanye okwogera bayitayo n'obubi nnyo ku ssimu baŋŋaanye okwogera bubi. So kati gwe omusuubiza ddi okubeera ng'oteredde mutuule mwenna? Nze munange Mukama yampa obusungu bw'assa dda bwagenze dda. Kati bwakubira essimu muwogera bulungi nnyo? Ate awo kyekizibu. Awo kyekizibu. Omusajja oyagala akola atya? Omusajja naye nze ekyasinze okunnyiiza kuvayo ate kungayo ebintu bya kisiru. Ndiki? Nti kweryamu. Omukola munnaye yakuwa ssente bwe wamala okwegatta. Omuntu era kasakwasa lubeera weeriddemu. Ekyena kye kyamuluma ate nga yakuwadde kya piiru zino otazigula. Ye bali kumpa kyena. Nze munaye naye nali nkiteekawo buteesi. Ntyena naye ng'omutwe gwali mutwalo. Ate nze munnaye nze ebyo by'okugera nti bampe ssente nze bisiya sibiriiko ng'omuntu simwagala. Future yo y'emyaka ebiri okuva kati ogiraba otya ku bino byonna bigenze mu maaso? Emyaka ebiri mingi. Emyezi 8 nja kuba nteredde bulungi kuba kati mwanjagala walize emyezi 8 nga mutwalayo waka. Ewaabwe waba ebisala? Balina ettaka. So ku kigambibwa nti n'olina abakukozesa okumuteeka wansi? Mbu nina abayimbi abankozesa. Nakyo bambi nedda akijjewo. Kuba sipiidi gye waddukiramu ogenda kati Biswanka muyimbi kyayinza omuwalana ng'amuwalanako ki? Ani yakuli emabega okutuuka ogenda mawulire? Nze kennyini bwongo bwange magezi gange nga ki kyoyagala era n'abannange nga ki kyoyagala buyambi bwa mwana. Kati bw'otabunaye kyekiddako kati sina bufuna naye tingira bufuna. Otya? Kuba omusajja gemwavu mu mirembe. Kati omanyi oba nga sibufunye agenda gira nga yeebaseeyo ko nga n'omwana waakula omwana ate awo amulabirire mukomera ogenda musajja kati bw'onaamusibula onaaba obufunye mba sirina buzibu mba sibufunye. Omwana ono obeera omulekedde ki mu maaso nti maama yasibisa taata? Ate omwana ali ku sayidi yange ekyo kyatteeka era naye ajja kukimanya naye naye ajja kukiraba. Omusajja nga yagamba ate n'ekirala omwana ono waliwo nedda kateteezeesa omuga nti tuli bagagga omugamba ayina kigambo aliisa kigambo ekituufu mukijje ku nze. Aliisa kigambo ate n'omwana ono wanaweza emyezi 8 sisuubira nti Biswanka alijja awo tagira ddala kasaweza emyezi 8 ekyo kituufu nkyogera nga tamulabyeko oba nga tamutudde mu nga tutudde ekituufu awo tajja. Oba laavu yeekuluma ng'ondaba nina laavu maaso ondaba ne laavu nze obeera ng'oyagala kuddayo Biswanka ddemu akwatemu nki ate nze yeeryamu basobola okunkwatamu nze seka kubira esimu nagamba jangu awo tewali nenda sikudda waka kati nga wano mba njagala nga wano obadde otya mudde waka mutuule ng'abantu taata n'omwana kale nayo kisoboka. Biswanka ndowooza okitegedde naye kisoboka sikiinaako buzibu. Omukyala ayagala mugende tuule waka mwogeremu ng'abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa n'omwana wamwe nga waali ng'abantu ekyo tekiriiko. Ne Biswanka gy'asula omanyiiyo? Sisubula kugendayo. Wabi? Munange walungi. Lwaki togendayo kati ng'ate luli wali ogendayo? Nawulira yakyusa malayika yakyusaamu kuba yaŋŋamba yavaayo. Yakyusaamu. Kale bubaka ki bw'olina batumaliriza? Kiri obubaka bwe nnyina kujja kulabira mwana we bwe bwennyini bubadde obubaka. Ate eby'abawala banno abatono ddala abaagala baserebu. Baserebu mulimu abategeera. Ng'ani? Anti kati kiringa mu basajja ng'oga nti abasajja bonna be bamu. Abasajja bonna banange si be bamu. Nga baagala baserebu mubaagalire ddala mubanywereze ddala na mumbeereko nga nze. Baveeyo nabo basaba obuyambi nga ggwe. Ekyo kye njagala mbagambe. Nabo baveeyo mu kamera basaba obuyambi. Baveeyo wabanga yeemamantaaza. Waliwo omuwala ono Aisha wa Bobi? Oyo nalabye akutwala sipiidi kiki?
eno video agimutaginge nemutuukeko kati obaka bumuwe bannange nzijaako ekimwa baganya okuvuma maama yaŋŋanya okuvuma era sivumye kubanga nziswavuma bannange nvaako ndeka kiki anti kati bisanga alina obuzibu bumu abawala abakazi bamugula oyo omukazi ayinza okuba yamulyamu abakazi bagula biswanga kati oyo omukazi ayinza okuba nga yamulyamu kwe kuva yajja atandika okumumanyira omukazi munnaye mukazi mukulu ali myaka nno nga nawe ndaba gye namulabyemu naye nalabye ayogera ebigambo bingi nnyo ku nze tomanyi sikumanyi tonsinikirako mannyo baganya okuvuma awo sivumye kitegeeza nti onsinikirako mannyo tansinikirako mannyo munange nze andike simumanyi bamutagingide ne bamunsindikira nga ndika nvuma agamba ki akuvuma avuma ndowooza mbu neesiba ku biswanka naye si kibi naawe osobola okujja n'omwesiba siba namwesiba kubanga agambye mwavu talina kyalina naye nga munnaye nze neesonyiwa oneesonyire ddala oneekuule agga nvaako andeke kale basebo ne manyi otuyinza obutasukka kaawe kinaaba kyetaagisizza naye mbasuubiza nti lunaku lumu tujja kukolako ne interview nga biswanka atudde wano omukyala atudde wano bebi ng'ali wakati nga tulyamu akamere ekyo nkyaniriza nnyo kituuke gamba mu linnya erya Yesu ndi musiraamu tekigenda gamba inshallah omusiraamu tayogera bw'ati ekintu kyatakkiriza ku mutima era akyoga nti si kikkiriza nze mwami wange tata wa mwana tata omwana ajjala kukunywana ng'aleese obuyambi abuleetera mu kamera eka naye kisoboka abuleete kitegeeza gamba anti aba aleetse golodi insha allah kale biswanka ensonga zeezo zijja sukakaawo bulungi mweraba